eggwanga lyonoonese abafere bangi Mustafa otunda ttaka nanga wano kampani wano tebaagala kujja bajja speaker tayiba baamufeze ettaka lya wekiranja mu Lutobazi anti gwe kyobomanya munsi tewali gwe batabba speaker waffe ababbinga tebatya anti gwe speaker gw'ogamba tagenda kutuuka ku ground kukebera yes bano bwasini kati bagenda kumanya nti speaker yagula antu agamba mu abagagga balambula ekiro mu mugagga ajja ku site ekiro speaker atashikola amaze kugula banya abadde bagala okubba speaker baba bali mu muku bakatwa abakozi baba okubba tekusobola kukoma kyo mutoli gwe batafera wala batukafera government number gwomanyi enyonyi batuguza second hand zinya amafuta singa abasabaze bezitwala enyonyi za Uganda Airlines alla yo Bombardier bangaye munye company yaggalawo kati ekola gundi spare wa motoka anti okunywa amafuta gezinywa gasinga abasabaze bezitwala ebbeeyi Munsi y'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala abakyala muli b'amaanyi mulina obusobozi muli balungi ate bakozi nnyo twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu jangu wezzeemu amaanyi ositule n'abalala tusanyukire wamu okoleze obumuligo nga 23 ogw'omunaana 2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi okuyingira emitwalo 5 gyokka ne miliyoni 2 emmeeza ey'abantu 8 jjukira buli nnusu eyamba Hijab Nation empowering Muslim women biwagiddwa Mimi's Glamour Palace Right Now Print Creations Ecop Juice Sanctuary Mami Gadgets Flory Flower World Jeje Sounds wamu ne Rashida Veils and Makeup. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning ate naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola ogukozesa ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa Shiba Karungi Twin Kama Baby Mama Black Legacy na Juba Express back to Sako The return of the Queen Shiba Karungi Kampala Serena Hotel Friday 2 August emitwalo 2 okuyingira alebad 15 emeze ya milioni 3 oro ku Sunday nga 2 August agenze Luwero mu Kisaawe shinzo mutwalo gumu booking a ticket yonga buchalaba tokomererwa ku musaraba genda ku Momo Pay obanyiga kamunyenye mu 65 kamunyenye 20 kadara hoba genda ku Serena Hotel Color solution obakupa passport ozigura physically eggwanga libadde mu kiwubaro nali misinga music ngono make way for the queen wetegule bala kati bimamiya musaleko na John Rambo byamwe biwagidwa Victoria University Westlake Water I&M Bank right now up Trisha Safaris Sanyuka TV NBS Music Afro Mobile Venom Records ne Juba Express where is a sente munsezi suka 10 bunambiro. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256. It's happening betugamba kasule kigambo is happening manya oli ku Shalom 256 mbajjukiza nala anja koma ku mitwalo 5 ngamba please subscribe ogana subscribinga we are subscribinga notification bell kaseko bengo ofuna each and every upload
eyakanda bogusose nze Shalom Haddad Kawesi erya Haddad njagala nga nzali eyise nga simutwala ya Msembo Haddad siriryo lyange naye sagamba mutala kulimpita mpola tufuga sitambulanze mbanya Mustafa berwa mukaga nga twogera ku nsonga tufuna deep mind provoking discussion nga twogera ku badde mu week tudisummarizing byotawulidde byabuusa amaaso byakola amawulire tulimba presidential candidates mpola Gule 10 mmeka tunna kweyanjula nkyayanjula obula sitambulanze kamukwano ntambula ne bannaffe aba GFK apartments basangibwa mu Kisasi mu town bana kalina namba abisenge bina wabula gwa jetazo onako olumu 15 week omwezi olibo lyagala kujja mu Uganda wakusula jja ku GFK apartments ona graduation oyina party birthday house party enamba GFK elizo 743 362974 0743 362974 tuna private chef tuna balcony wifi parking kalina namba ne mwalaga okuchingira film mujje ku GFK apartments nenya Mustafa Bukenya a social critic ayogera ku nsonga bakama baffe good afternoon ntwe tusatukole kwano mpola twasheka twabashemera twashemera osekideche omanyi Mustafa nyakola olumanyi you should learn lunyankole because things are going to change for what change to and they go to Nyankole. Neka tukwe nyindo mutatu abba mu Nyankole. Mpozo so bo mu kiga. Mbi. Nyindo yombi Mustafa. Iyo togiraba. Na nyindo yange matingira ku face yange. Jikiranza ndi muduga abantu baloza ndi mu kyoli. Yange babe nti matching. Nze katwala wanze ndaba yange ndabikanga abakyoli. Ate abakyoli bana bali abba nyakulidde ntinda Kisasi. Nze ndabika oyagala Kisasi banna. Ati omutoji amanyi. Wale na kuzimba Kisasi. Tweto ina kulirayo. Enenzi nazimba wa mukwano. Mwagula weli wejebu mwino je abaguze ntobazi kali newo nonya poti nota nibane katondo ne mwana katondo ai Mustafa nyaga atukanye entu yokunjengera kutanyo yange bikomengedye twakwatiranga ati gwononya otyettaka moto bwa mama mafina ngo ali ku hoteli twashutingira ku hoteli ye wantu wagala munzite kyokano omuvuma omukazi ya complaints wa mafina tetwamuvuma twagamba ko mugambe yali tumwagala nnyo aberawo mama fino mwagala nnyo atanga mukakanye mbongenda okula aka video nga ndaba nenkubira manager ne mugamba no siwewa wagaga ba shooting idde wan kabata buzibu bwawo kabata yavaako obuzibu kabata bagira bati kabata agamba na movement nende tane mbata ku set mugati guba tuga andi kabata gonjala otegere ekintu kimu ayinseeba we kati kabata anonya royalty he wants to be loyal but ought to because they bought him a car so he ought to be loyal nange niwe mbeera omutagulia motoka Mustafa nzo bulamu bali buli wewe kati omuntu yenna Shalom ne wabanga kweddo twa ku bundi ku basics zo oli mwaka ntambi taguze mutwe gwange anti aba buli muntu akolera ekintu aba n'ensonga lwaki akikolera lwaki batakikoledde mulala era ayamba gwali mu spotlight ayamba gwali olaba ng'omuntu akera nkumacha na ganti nkugulidde moto baisa imirira okuona picking at random I've bought your car. Good picture you take out tugende mu bond lwaki anonya Shalom koza anako wali kijja kola amawulire bwabanga ddala mugabi nnyo nga muntu mama fina nga mugabi bond picture ziri okwo apikinga yayambye abantu anti okuyamba okwa kamera tekuba kuyamba Mustafa kuba kuyamba anti nawo bameka batayamba ate nga balina obusobozi anti nawo bako nibyogoba omanyi marketing kibaita marketing ndi Shalom creating awareness yes ndi kati ye just kungamba ndi Shalom namwadde mu kakimumala chikola amawulire tugandi alusa soju yebeteko kutala si doubt nganti ba mu good faith ninga nishobo okubeera ngera naye ina kyakola kyafunamu sente tezibeze kawanti anti sente zina gundi biwali okuzifuna nozikuuma ebyanjawulo ofuna sente nozikuuma bibiri byanjawulo osobola zifuna eziremu okukuuma kati ate if you are to keep money do it to sacrifice okolamu n'ebintu ebirowozesa abantu olina omutima omulungi naye ng'olusi kyoli ng'ogenda na trend ebeeriwo ekyo kimanyi nti Shalom osobola nga bw'olina ekivvulu nange nga bwe nnyina naye kati kansooke nange kyange September nga mmeka nga 12 ku Dalenazi eriwa ekawanda lwaki okedde ku Dalenazi lwaki oyagala badde alankolerewa ku King Sport King Sport ntono so ekivu kyo kyanga mmeka nga 12 ogw'omwenda kati wakoze obulango
Dalenas bana nombo bulanga omutandiko okulanga n'ebyo bika byenkuyambye raba ne dunia no butasiima gwe sengo badde mukazi wali wadde ozaalira nange ngiri gyenkuyambye nga kyanyo nkyusa amanya nje kuwe nkwela logins togikyusa nema yaba kuyambye just okaje twagala recognition twagala ati Mustafa nyambye nnyo anti wulira wo wasoma oluzungu what we want from you not ownership me to recognize you yes tokaje tukwagalako obeko oyimiddwa ganti ye Mustafa ati Mustafa nawe kugamba Shalom omuzimbye nnyo nnyo anti fe twagala twamude twagala ownership cyane yo gisigaze twagala recognition nti oyimeko oyimiridde tuchuse deep tutekewo Mustafa ndowooza ati we recognize ngumne Mustafa bwa kwatiridde channel gwa abeerako gwa hostinga nedda kati wakuba gwe kyengambe okitegedde twagala ownership so nga 12 September tugamba ku Dalenas ekawanda okuyingira meka era tugenda kuba ku ebiri mitwalo ebiri ate VIP meza ya mitwalo 5 ekivulu batita batya ekivulu friends of Mustafa oba Mustafa mumba bana mbadduza ekivulu kya Mustafa 12 September batita Mustafa mumba ku Dalenas Tata yogera bien. Yes. Marketing bien kugana. What marketing? What Mustafa? What makes you unique? Mustafa oli nemba. Kagwecha chikufula unique. Nze tanze bampita mamwa buli mamwa. Mamwa maviri. Yembuza. Nze kuwongo sina ako. Mustafa omutego kuyamba kulota. Na kubalance. Na kwata namba za simu. So active tustume erinnya Mustafa Mumba concert. Wama entertainment talk tekali tune ekivulu. Manyi asinga okusala oyo. Nga 12 September omwezi ogujja ku Dalenas ekawanda gwa mwenda gujja gwa mwenda tuli mugwa kyegambye omuntu omutwe kuyamba kuyonka tuli mugwa kuwe kulota tuli mugwa munana tudda mugwa mwenda gwe mwezi ogujja kiche ngambye unajja kola I think it will ekivulu kya fatita 12 September 2025 ekivulu ta Mustafa Mumba concert kigamba ku Dalenas ematu ekawanda tojja gwe tukulese twajja bana ntondo nga nkulangira ekivulu ekivulu ta Mustafa Mumba twagala etina attractinga masses abantu alabe ku mbazo Mustafa attractinga baleke ni wono baziraba toba attractinga so ekivulu leka nange ekivulu anti olanga bubi 12 September ekivulu kya Mustafa Mumba concert emitwalo ebiri emeza emitwalo 5 bakuwadde emeza ya King Sai kaya agenda okugula ne walukaga oyina yabalala gwe toliwo mpozi ne Saimo gotoliwo nange njja kugula emmeeza kasukuta agule akasukusi mukwano gwo tajja kugula takwagala wamuvuma olubuto kate kasukwa kuma obusungu nti yayogera amazima gwe lwaki wagamba nti kasukwa n'olubuto nalulaba kasukwa is not happy with you nange I'm not happy with him tagenda kugula mmeeza nange I'm not happy with him nga sinakulawo ojjayo mpapula zobwa president I'm not that level kumande tuwekera Haji Muhammad Nsereko wa Ecological Party tusimbula wano ku Oasis ono yakaba nga mu kadi ya gundi ni yakaba ngamba Haji Muhammad Nsereko abadde MP wa Kampala Central amakozi ono Moses Nsereko oli Moses ono Muhammad Nsereko ani ajja kuba president yes tugakima amapula yalo temuli busy kato olunakwe Muhammad bajja Nsereko we full busy musajja wange I know musajja wange nze siva ku musajja wange tugwa fenna tu ku Muhammad Nsereko kwa siva no best ye president mwagala yani profile ne Muhammad Nsereko is my personal friend so I have to escort him ndetera mungenda mwagire kuba president just mungenda muyamba kima apapula just ogenda bugenzi for just akimanyi sure omanya ntabaka mujala lwaki DP okuliko besidi ebanga lyemaze kufatikira ko yatandika antu akimbuuza ne lwaki besi ne mikwanja nga ba politician ne sibateekayo because I love Dr. Besije amenda abantu bagenze muchu by bakomadde okuwanisa sinzo okukola ebibiri abantu wala bya byakimye empapula ali mutajja mukazi gwe yabyeko empapula namuteeka mu empapula eza banange kiri awo waliwo yazze simu yatugambye yayagala kukola ate buli mwayi n'ensonga ye obani abateeka mu ssente mu nsi muno tolozambu kyafuuse kinyumo anti kyegga nti kiri naye tebajja kuziziza ekyo nkimanyi okuziddako miliyoni meka 2 okuziza otwala miliyoni 2 wa president ozikima bwereere awufiri
nayo zizaayo wali embaga milioni 2 kati bayinza okwamba agadde mawulire recognition nga webimanyi ensi yafuuka bakyalo omutakumanyi wakiri abalala bakumanyi naye nga banaye bali bajoozebwa president buli muntu asobola obba president nakirabye nabyo ne wa boda constitution wegamba kasoba nga senior 6 myaka 18 good to go kati njawulo bakuziza zino mmiri kwesa ameka 2 wewali embaga awo naye banagawaayo anti ganye tebagenda kudda wa boda mmiri kwesa 2 agenda kuzijja kirala mu ekyo ate omanyi bw'osoma politics omanyi kye kiba kitegeeza abantu bajja abangi okwaspiringa ku post enene kitegeeza ki omanyi kye kiba kitegeeza not sure kati bantu bakitwala for granted nti anyone can be bawadde bemulowooza nti babitiibwa obwesige ne batabukozesa kati ffe katwetuukireyo babandamayininga Museveni ng'olemeddwa okukola nti nagamba Shalom nti mukazi owakeera ku muntu wansi n'ayenda ku muntu gw'olaba nga naye walayisi ku gwe aba avuma gwe okuweebuula n'ayenda ku muntu atali mu kalibayo kati omanyi kyabakulaga nti ono gw'olabanga atategeera akusinga so kino eky'abantu okwesimba abangi kuba president balaga president Museveni message nti please weetereeze twekwatire mukala ababooda bw'oza kisiba amasuuti be bajja era abantu bali fane bakatumba oye baani kikye message bakusindika nti gwe weetereeze nti bonna bolabanga bamutegeera bamukotte eggwanga yo messing up iyo message babasindika era buli wabanga mukazi wo nga ayinza okuwa chapati gwe weetereeze aba avuma gwe anti edda tebavumanga nti kumanyiko tewawe mulanga kasita mukazi wo ayenda kuwa chapati oba nayenda kugwata saanidde aba asindikira gwe message nogolabanga atategeera akusinga staff professor ebintu obijjawo ebyo anti kyabakugamba edda tewabanga kuvuma nti omuntu awemula omuntu omukazi nga yekyakola gwe Shalom wawe efudde bize ensi yonna okumanyi nnyo ina erinnya ayinda kwatalina linnya gwakunafuye akulage nti kati ogono gwolabanga atategeera akusinga so ekina okulinga attention y'aba leaders tuve mu byokusaagamba n'ebyafuuse bya kimu twekyekinge fe akulembeze babasindikira kati Shalom oba ne mukazi wo waka noga nti ani atwala mukazi wange ono nemugiramu n'akima amazzi ku kyalo message ki ekiba kikuwa nti Majaideni mukoyi bannanga ani mutwala akoleki aso mutwala ajje namugiramu ate n'abadde atema embizi what goes to your mind I'm that cheap ninawe nalaga yamu don't you think they are related somewhere ow'embizi ajjawa confidence ejje ekimema mijje tegezadde balinawo enkolagana kubanga singa reading obadde nga Majaideni yetwala nga bw'omutwala ono yandibadde distance nene nnyo eriwo manye sijja mmusobola ye atandika atya okitegeera nti kati how comes nti omuntu avuga boda ali close to presidency omuntu wa wansi ono asuubula amayuuni kaleerwe ayagala kya president how comes kitegeeza waliwo loopholes nyingi nti waliwo baalaga yamukko bamessing up omanyi nti ekifo kya president kyalibadde kiri wala nnyo nga nokyegezaamu lutalo si lutalo ng'abantu bandibadde nga kaliba ogiraba kuba Mustafa eggwanga lyonoonese abafere bangi Mustafa otunda ttaka nanga wano kampani wano tebaagala kujja bajja sipiika tayiba baamufeze ettaka lya wekiranja mu lutobazi anti gwe kyobamanya mu nsi tewali gwe batabba sipiika waffe ababbinga tebatya anti gwe sipiika gw'ogamba tagenda kutuuka ku ground kukebera bano bwasindika tebagenda kumanya nti sipiika yagula anti bagamba mbu abagagga balambula ekiro ng'omugagga ajja ku sayiti ekiro sipiika alambula amaze kugula bani abadde baagala okubba sipiika baba bali mu muku bakatwa abakozi okubba tekusobola kukoma kyomu tewali gwe batafera olaba tukafera gavumenti namba bw'okimanyi nti ennyonyi baatuguza second hand zinywa amafuta osinga abasaabaze bezitwala
Ennyonyi za Uganda Airlines alla yo Bombardier bangaye munye company yaggalawo kati ekola gundi spare wa motoka anti okunywa amafuta gezinywa gasinga abasabaze bezitwala ebbeeyi bangaye tuli mu losi ya billioni 2 meka populatingira mu losi anti omwaka gwe baleeta mukadde ani agula ennyonyi ezo who's to blame ati government kati gani tulaba bafeera government namba ezo ennyonyi zasaba luutu zina luutu ndowooza nga 15 naye ate n'essatu ezisobola kutuukayo naye nga teziruutu nsasule lwaki tebakwata abaagula ennyonyi ezo mu kakiiko lwaki tebakwata abaagula abaali mu ddiri okugula ennyonyi ezo abatugulira ennyonyi enkadde gavumenti za Africa ziwa nnyo respect abasomi bo era kyoba olaba omuntu atasomye osobola okuzza omusango ne bakupiininga nnyo mu gavumenti ya Africa ddala mu Uganda yes kati omuntu najja nabaga nti yabbe billioni 5 through paperwork ne bamukola ki namwa respect ate owetooke ne bamusiba emyezi 10 oba mwaka kati ennyonyi amafuta gezinywa kati oba nti kunyonyola nti otegeeko obwongo omanyi nti kankuwa ekyokulabako nti ennyonyi weeba egenda eva kisaasi egenda mukono weba etwala abantu ba 5,000 ate onywa amafuta ga 8,800 ennyonyi ya Uganda Airlines that's how Bombardier operates bwezito bweziri ate ne batuuka nekubanga zasaba lutu chati zisasobola tuukiriza zina destinations nga bana London balina ki ninga tesobola kukola ki zina nokuba nokukyamuka zikyamuka ennyonyi za Uganda gasket nganfu oba ennyonyi bane gasket wavugako emotoka ya gasket ng'ekyamuse nga kuba kwekano kabikula olumukwawo kati akasanika ogambye paka eribo ennyonyi za Uganda zikyamuka zikyamuka anti zasaba lutu zisasobola kuvuga kati omanyi wati Mustafa lwaki okuba ekintu kyaffe pride of Uganda nogamba ennyonyi zaffe zikyamuka gasket zikyamuka anti kati kankubuulire zafuna lutu chati zisasobola kugenda zina destinations za milioni 10 n'etaano naye nga n'esatu ezisobola ate nga ziri lutu okufuna gundi ezo olina kumala kusasula kati bw'osasula otya omanyi tosobola kutuuka emmotoka tosobola kutuuka wansi ngambira nti Mustafa bano bamafia abali wano eno anabefula eyagula ennyonyi akwatibwe gwe kyomanyi tetulina nnyonyi kyenyinza okugamba ng'eggwanga odi modo nkugambye webanga etwala abantu ba 5,000 nywa amafuta ga 8,800 kati booperatinga mu losses baga nti ennyonyi zetulina ate zaffe modo nkadde nnyo ezo sizo ennyonyi zetwakubirako eŋŋoma nga bazireese Bombardier omanyi kyali wali ne tukuba eŋŋoma ne tupostinga ennyonyi omukolo ogwali guzironkinga gweka gwenkana esente ate ezazigula anti eno Uganda eparatinga engeri bamafia baganda gye baparatingamu tebasobola nteekana example nti ekidyeri nga feri ngaewogira nti ensi eferi kati ya Uganda buli mwaka bagipangisa bilioni 16 bapangisa mpangise eneyekalangala isma MV biki lwaki tugigula anti ate gipangisa omwaka gumu egula bilioni 16 ate egula bilioni 18 tukatugamba katupangise buli mwaka 16 ate gigula 18 nga bilioni 18 sajja mmwe mujoga bafuna ffe bamala ate singa bagezi singa batukwerawo nettagala nga tetufa kuba bafuna ffe basobola ojoga kuyinza okujjako generation nga tejogebwa kati Katonda kayabana bali bafuna ffe bali batwagalana nnyo nawe ayagala okwagala genda ku Biva Organic and Natural Health Product sangibwa Mmengo Opposite Masengere abakyala abazibikira enseke olumizibwa obundula amazzi agawunya olina kabootongo sinuses allergy tusobola kusa mu nkuba olina ulcers enamba ya Biva is 752602427 esangibwa Mmengo Opposite Masengere kalina yaffe ennungi alina smartphone genda ku Play Store app yaffe ya Biva Organic obenga odalinga ebintu byaffe nkyali ne Mustafa mpola mpola nene abye speaker bakyababba anti bwofuna sente mu lukwesikwesi era ogula mu lukwesikwesi wali obaddeko ewaka n'oba ne sente nga wakati bazimanyi ne bazibba n'okyo okwogera era okozesa mu lukwesikwesi tosobola kujja n'ogulya mu lujja ekyo okimanyi nti bwoba ne sente nga tosobola kuzinnyonnyolera bulungi era ne mu nkozesa yo tosobola kuzikolaki kuzikozesa bulungi
kala ne bali ababbi nabo basasi nabo bayina abaana balina bya family zaabwe ababbi speaker tubasasire mayita abaganda bayina olugero nti omusiru afumba embaga abagezi ne balya tolulya ngako luva kuki anti tigwe omusiru ofumba embaga abagezi ne bakola ki ne balya gwe babbireyo ssente nabo bazifere mukko nawe obulamu bukyuke mukko tolowooza nawe obulamu bwetaaga okukyuka kulikayo Masaka mukooti amafiina mafiina Masaka aba Edi Mutwe sorry Edi Mutwe ne Akireewo Simaati ate babaleese n'ogundi Kampala olwavudde mu eri kooti ne balete anti balina emisango nti mukaaga babba jampa tugende mpola Mustafa n'essimu ya Tekino emisango gya Edi Mutwe abantu mukaaga babba jampa emu then n'essimu ya Tekino Tekino Aitero one of the two njagala tuliye emisango egimunana Edi Mutwe babba jampa ne babba essimu bakola ne training y'abamalini oba y'abamalini oba y'abamilitary ne bali mugibavunaana kakati kitegeeza wano okudduka ekisaasi musango bino mbwokola gymnastics okola jogging oddukaaddukamu kati bwafuusa musango gavumenti wekwatako musango akombadde sikamanyi anti emisango egibaliko kati efayire yabavuziza obaleeta Kampala jampa simu Aitero nakola training ya marine esatu gye yabaleesa si gy'amaanyi esatu yabavuziza ne bagyete giri kawo empower around kawo empower tuli mu court tugenda okulengera Shamim Malende avaayo bwe yazze nga ate alaga omusango tagumanyi fayiro tannabitegeera ne bamwembalasingamu awo looya bamuswazizza omulamuzi ako kabadde kagendere kutwala Shamim Malende mujja ku noobu kisoboka anti kisoboka okubeera na kya mirundi ebiri nga kyabadde kigenderere wanga siki kubanga nze tumi wale baddeko mu kooti we have been there ndi kati omulamuzi ono looyo aba agenda okujja okukoleeza omuntu bamuwa fayiro ate omulamuzi ayita mugundi mu fayiro eyo kati I don't believe nti omulamuzi ate tamanyi nti Malende waali awo oba omulamuzi yekanze bwekanzi Malende oba sirowooza nti Malende asobola okwogera ebitakwatana ku musango ogwo byombi mbidawutinga however much nti bisoboka naye mbidawutinga nti I don't believe nti Malende asobola okwogera ebitakwatana ku fayiro eyo ate kisooka n'okuba nga tebagimwagalako anti wano mu Uganda bwe kimu kisoboka Uganda ye muntu asimba awo layini nebakusimba mugwe ne bagamba nti owangudde bakikola Nobati events oyo ate akaabya akajanja Nobati akaabya akajanja gwe bamenya omukono guliwa kyokka Nobati tebamumenya tinga bamumenya kuki tebamumenya bamumenya sigula baako bamumenya ali mu bulumi Nobati events omanyi Nobati ukyanga omukuba nti twogera ku simu simusango kyokka tebamukuba Nobati events ali mu kabadi yabamukuba ye mukube bamukuba ne simumenye naye bamumenye ate no kyayambala kino anti ulira bamukuba naye simu ki simumenye Nobati events ali mu kabadi okuba ko yakugwa ni ate kati Nobati events kati webivu tasobola kubanga yakugwa nnyo okutuuka ku ekyo emboka ziwangaliddemu owebivu Nobati events awangalidde mu miggo palasa amukubyeko wiza amukubya amujjemu amannyo Nobati events afoka kimpe enkyekubire omanyi w'abantu kati kyeka yakiikirira ab'ebivula abo okubwa omanyi mu industry buli omu abaako n'akiikirira kati ayinza okuba mu bivulu omwo nga yakiikirira yasinga okola ebivulu bya loosi bimusala aba miscalculation ndowooza netapowa anti waliwo gye bayita urban excitement ogimanyi Nobati events ani urban excitement kisoboka nakyo anti osobola okujja ekintu kyabadde bagenda omuyimbi abadde bagenda oyimbya emiliyoni 5 ayimbira 10 ng'akutegedde oyagala linnya toyagala ssente Nobati yagala bategere yaleeta amaalo mu business bategese ku gundi ekyo kimanyi naawe over much nti oludde nnyo mu kyalo n'ebbangalizo ekyo kikola nesiberanko mu kyalo banzadde ntina musimuzi wemwe nkulidde okusoma nsomedde mukono sibera ate mbadde yali afumba obuugi kojja wange gye nasomera twalinga mu boarding section twavanga tudde ewaka
mu kyalo ntandise okugendayo I think 2015 nagenda kebo Kanaga kakati kati na kale saagala mutukwese nnyo mu nzivoole anti osobola okubanga yunawe kimanyi ndi waliwo agibayita abaneki excitement ate ekostinga nno lwaki Sauda Madada abadde ataagala kutomera Shamim Malende muli ku coincidence kati wabirabye nabirabye Sauda Madada afaaki ne struggle Sauda Madada afaaki ne Shamim Malende Mustafa fenna tuli ekintu kimu kyekimu tuli baana banjwemu tuli baana bannakalamba yes kati njagala kati kankubulya ekintu kimu ku Shamim Malende ne luyirika so kati va ku luyirika njaga tukyali ku kooti Masaka by the way Sauda Madada yadda ayagala kutomera Shamim Malende obukyayi bwaki buvaawa buzibu ki gundi bwalina balina buzibu ki Malende Sauda Madada wa luyirika kati kiyinza okukwate bakitutte personal kwagala omutomera amize omusu omanyi omuntu waliwo omuntu nga ye bwayagala akola ki ayagalira ddala other factors constant kubanga newe siraba olwaki Sauda asobola okuba nga atomera ani luyirika nga tiba competing ku kifo kyekimu. This one is a Lord Councillor somewhere Sauda oli MP kiyinza okuba nga okwagala kugenda okwagala kubaamu okutomera ate kubaamu gwe bakirabye yabadde ayagala mutomera nange oto nakirabye era Sauda Madada atayakomye okwo n'akola live n'avaayo n'avuma Malende mbu Malende gwasi akyasibizza abaana abo that's wrong Malende si mulamuzi siki nti abaoleza abaana abo si Malende yekka bagundi bonna gye bali ono wekawempe nalukola anti nalukola yagamba gwamuliza gw'olembeggerera yetalembeggerera waliwo muliza kakati si eka bangi waliwo nani banja bali ku musango ogwo gundi Luwongoya bonna bali okwo Malende obusungu abujjawa gundi Madada obusungu abujja obuvuma Shamim Malende ekibiina kyabayiseeko abalire Malende ne luyirika Madada ne Shamim bali consiling harmonizing Madada atabuse nnyo yes going beyond nanga I didn't like that ntetaga gundi health competition wowe sayirinze n'omuntu ladies one byo oluso omanyize kabuka kalukwe Kampala kusina mugwe mpagire tumai feel bonna basobola kati yena agenda ne card yakole kutujja okusupporting ajja kufuna ko siding amaze kugaba card naye I don't think nti twetaga nnyo gundi competition ngeri health tolaga nnyo ngata avuganya na wa movement wa DP kyeraga ne kikubera mu mutima nti ovuganya na wa nopo munno don't take it too personal nti kijja kuleeta abaana abalala atokutandika okutumanyira tandika atokola ebya gundi eyalwashande nani sekikubo yes nti competition bomba mbuganyiza in house kyeraga ne competition eba health tojitwala nnyo nti ate tulinga aba competing n'omuntu weeru Madada kyakola kiraga kulaga gundi alaga obuziina bwa nopo yes ekyo si kirungi yes nti Shalom obanga poto ojivuganya na mutabani we don't overgo kola ke kisobose ekiri mikono gyo tohayalinga maje yes kijja kulabika nnyo bigoba ovuganya n'omwana wo it's okay kijja kulabika obinyo nga tohayalinze gani zendala okulwanyisa ki mu bannakibiina mwakubidde ku Madada essimu ne mugamba Madada lekeraawo kyokola tutwaza ekibiina kyaffe ndoza kati sinawaza kwogerako na Madada ninga kyakola si kirungi oli wannopo muleka bavuganye mu health way nti at the end of the day bona tugenda sigala tubagala afunye card natakoze kati Madada abanga avuma luyirika natafuna card kirekawo ekyo Madada ajja kuba there is what we call to drive on shoulders omanyi kibayita to drive on shoulders wala ovuzeko emmotoka nali ngivuzeeko mukama wange omanyi kibayita okugwa akataka kyeki that's driving on shoulders kitegede kati kyajja okuba nga kyakoze
Sauda Madada. Should I explain it? Yes, explain further. And to join back. Could you believe when the muntu go on Southings to that extent agenda kubeera mu parliament emyaka 5? Kubadde omuvuma bagana kumutomera. Yes. By the way. Chiganti ajja kuba I mean should have been there on shoulders. Oh. Chajokola. Agala tambule bweru wa Uganda obanga agatambula mu Uganda kulambula Dubai kulambula wines zonna. Nkwanjira naffe atali bafere aba journey seekers tours and travel. Abakola visa processing, ticket, hotel booking, abakufuna ne visa applications. The number ya journey seekers eri +971 52 98 81 39. Ayagala ogende bwe bagala kubookinga bakufunira visa munaku kunaku. Visa nga nno munne yaddala abagala osuubula China, abagala ogende Dubai, jangu bafunire visa mpola mpola. Ate nga ssente kanyuma n'ekinjalo ssente osasula visa emaze kufuluma. Kuba ku +971 52 98 91 13 mpola mpola. Over yesterday twali n'emikolo ejja diza Luzinda wagirabye Vixen amafina bakubira full figure amafina full figure kwali kugundi kwali kwanjula naye beesonyiwa byonna mbiraba ku social media si abako kwanjula na kukyala ematuga kwali kwanjula ku lwokubiri naye beesonyiwa era omuvubuka bamugira yes nabanga leeri reconciled yani sire lire man gone alawala ne full figure. What's the name? Ani Gebi. Simumanyi. Just some man who was yes, the name is around there. What's Sire? What Hile? Lile? What's Sire? Around what meter Sire? Go Gebi mugenda kumwemba pate animal. What's his name? Sire Lile? Amali did wait. Sire Lile. Around. Lile? Not Sire. Lile misinde. Lile. Double L Y. Not Sire. Ndio na quote nzo ubi. Chukaba nake. Mama fina bamuwa kadi. Ngabwe avudo na ambuzo atagenze kumbaga naga neso agenda kumbaga. Kubanga Levikson mwana mutoko deserve Luzinda. Kiri ku Howe Bees. Website yembi somye ebyo. Kituufu ekyo yadde mama fina lwaki agenze ku mukolo. Alina busungu. Talina busungu. Ayogera mind ye. There manyi mawuli mu confusing ebintu. Omuntu wayogera mind ye. Tunyo mu interpreting. And before talking ku muntu ayogedde the origin of the message or interpreting a message ye yagambye speaking the mind ye and yayogedde kituufu mukazi mukulu ku muki si mukulu nnyo naye jada si mukulu nnyo ko mukulu nnyo desire si mukulu nnyo okay nkwamba kati nze kugamba lwaki mafina so ganti yagenze kyayogera kituufu issue wano wait si abukulu nnyo si abuki issue weri nti omukazi mukulu ku musajja ati konsani weri bwe wadde motekawo ekya nnyo ngeri gye wamuzaala nenge kikulu kiri nti mukulu kuki umusajja kati noli ayina ayinza okuba naye ayina basics Mustafa senga ofuna omusajja senga ofuna omukazi agala okuteekamu ssente omwanjule nga lwaki azinteekamu osobola okuleka mukazi wo w'abaana nga ku lwaki azinteekamu anze oba kwagala ali eyo agamba Mustafa yankola aloya waffe Mustafa anti nze nyina omutwe Shalom buli wotajjukira gy'ova tomanya gy'olaga ate tamanyi gy'alaga tabula ng'omusajja Malende yadde kutana waffe ng'asaba omukazi n'obukadde 2 amuganze anti waliwo Malende we yaluzinga game Malende Malende ono ayogera waddembe yaluzinga game ati yes anti game ene baweti waliwo tukanga enjeru gwogiina yagikwata mu kenjeru okitegeera tutwakula tuya Malende quick reporter ng'awunyibwako Kamoli akonza mnamala ku interview ya kasuku na esimu bilanga nako yaberanga ku dembo ko ngavuga enseno ngoji ngakola program ki oba yalinga yalwa ggulo nenga ina mne skits ze zibaleta mu before news after news bwezityo nga mukambwe nnyo Malende quick report alla yali wakabye okufa obufi nnyo kati enjero eno buli webanga ogiina mu ngalo mani togenda kuba nayo paka okitegeera nti gwe manyi omuntu wajja mu kamera naga nti gyala omukazi andabirira manya nina alina obulumi wagala kulumba Malende nkulaba no nze nkugamba reality
Bw'osooga muntu uli banzije mukomera nga toli mukomera. Nyogera mu musajja omukulu kati okuze. Osooga muntu uli banzije mukomera. Nzaakulira jali wamu. Si buli mukulu nti aba akulira lujja. Eriyo n'akulira emyaka. Nti omuntu buli woyimira bw'oti mu kamera. N'ogamba nti bannange nnyina siriimu. Kizibu nnyo okkiriza nti obadde osaaga. Nti naye birungi ebyo bibeewo mu nsi nti gwe bikuwa ekyokuyiga kati nga ggwe omuto. Togenda kubaako ppaka. Mayende. Believe it or not. Ate kasita ozaala ku mwana. Manya nti omwana we alina okuba alina wayagala okuba. Ate oyinza okuba nga ate ggwe oliwo. Nti oba toliwo waliwo omulala taata w'omuntu aliwo. Okitegedde? Nti etuuse etuuka nebanga yaluzinga influence gy'oli. Naye nga w'oli oli mulamu. Naye nga ekyamazima tebikyabalya. Okitegedde? So, invest where necessary. Mukyala wa Levickson yavuddeyo. Yajja mu kamera. N'abaana. Kyadde kyetaagisa ekyo Mustafa. Anti waliwo kye bayita kati ye kyaliko aliko crossroads. Omanyi kye bayita crossroads? Between lines. Oba ali masaŋŋanzira. Takyalina kyakkola. Baamututte omwami Levickson. Yes. Takyalina kyakkola. Lwaki abasajja ennaku zino balekawo nnyo abakazi be bazaddemu? Anti n'abakazi balekawo abasajja olaba sayidi emu. Okay. Lwaki abantu abazaddemu tebagala kubeera bonna nga beezaddemu? Mustafa, a new perspective as a married man. Anti nze nga nze owange muyina. Shalom okubeera n'omuntu ekitegeeza nti ogenda wangaala naye. Okitegedde? Waliwo omuntu wakutambuzaako obutambuza. Nga olaba olugendo. Yes. Ku stage ate ofune taxi endala ezitwala gy'olaga. Nti twasomanga ffenna. Tetwatula P7. Twali tulina okweyongerayo naye nga teri essomero likomye. Erya P7 nolivaamu erya P7. Yes. Ng'ebibiina biweddewo. Kati gwe oba olonda omuntu okakasa nti wagenda kutwala ku level zonna ez'obulamu bwo munaba mwenna. Sometimes it looks like that in the beginning. Wabira ddala nga omuntu omulina bba naye n'ombuuza obadde weekweseewa. Anti oluusi tusalawo olw'obwavu olw'embeera. Anti gwe omwavu tabeera na mukazi nti amwagala. Just yaba asobola okugumiikiriza obwavu bwe. Waliyo abatwagala Mustafa mu mbeera zo. Kimwe baddeko ku mikolo. Bw'okimanyi nti omuntu bw'aba mubuuza lwaki okubidde mukazi we embaga omanyi kyaddamu. Yangumiikiriza. Mukyala wange ono abaddewo. Yes. Agumidde ebizibu byange. Batono nnyo abagamba nti gwe mbadde njagala oba gwe njagala. Ate kyogera mba mwagala. Mustafa. No. You cannot marry someone you do not love. Anti nze mbadde ku mikolo nga babuuza abafaaza. Lwaki mukazi wono omukubye embaga nti ambeereddewo. Tuvudde wala. Yes. Memories. Batono abagamba. Byamuzimbye. Anti mwe batono abagamba nti gwe njagala. Yagamba ensonga y'endala nnyo nti ambeereddewo. Kamusasule n'embaga. Kitegeeza nti awasizza omuntu abadde asobola okubeera alinga consequence. Lwaki kati abaagalana baawukana nnyo ennaku zino ate nga balina n'abaana abandi badde unifying factor between the two parties. Nedda baayawukananga. Anti ensi ekyuka Shalom. People change over necessities. People change over necessities. Nti ebyetaago byo ebya leero si bigenda okuba ebya desi. Biringa money wants. They change. They are dynamic. Nti omukazi essaazi nasobola okubeera nga ali contented nga musula mu luumu emu. But as time goes on, n'alaba ate abali mu luumu ebbiri nga nabo bali happy nga ate namwe muli. Naye why? It's better. Tufuneyo tugaziwe. Yes. But mugaziwa kiri mu mbalirirayo. Is it within your budget? Nti ate ebintu abantu bagenda bakyuka. Shalom emikwano gyo gye wayina ng'okwana mukazi wo kati si gy'okola ki? Si gye nnina. Si gy'oyina. Etusaba yali ofutusa okugamba nti Shalom oli mukazi takusaana. Naye ate bali bakwana bakakasa nti Shalom ofuna oyo wakoze ki? Omaze. Kyogamba emikono gina influence y'amaanyi mu relationship okubaawo oba okuvaawo. Yes. Oh. Anti waliwo agamba nti nze mukwano gye ginsingira mukazi. Bangi.
Mbomukana kumusingira omukyala. Anti eriya gamba nze oga kumkwano gwange oyo niwaga mukazi twawukana tokiwuli ako. Boogeza busiru. No. Anti yendowooza ye. Kikyamu. Anti gwe kugwe osokoloza oli mukyala wange nabbawo mu buli mbeera yonna. Anti yaso okubanga nono mukwano gwe abaddewo mu buli mbeera. Shalom nalinako waliwo omuvubuka twagenda omujja ku poliisi. Nga talina seezi mujjayo. Kati nga mwalina mukwano gwe nga bobeera nejjebbi oyo. Nga kyamazima kyasigazzaawo kugenda kusinga TV wamuweki. Bond. Naye nga alina omukazi ewaka. Kati mukwano gwe namugana naye omanyi kye tuba tukola. Nze waka sinayo omukazi. Kiri agenda kumbuuza TV ekoze ki? Yeeraze. Naye gwe alinayo omukazi n'abaana. Kigenda tufaananyiriza nga tuwanula TV. Abaana abuuze. Namuganze kangende ensinga eyange. Ambi. Kwase yagenda kunkwestioning ewaka ndiyo ntya? Jekka. Kalula alina memories ze. Oyo ate wakabi mwagadde. Naye alina byakugamba. Kati wakera mwana nagandi mukwano gwange asinga mukazi wange. Naye alina ensonga ye. Omanyi bwe muntu akunyonyola ekintu aba ne explanation yakyo. To justify. Yes. Baba tabasinga to justifying ensonga ye. Yaga nti ewaka waliyo omukazi n'abaana. Kati ngende mpano yo TV njipale ngisinge. Ate nze waka sina questioninga. Sina gwe ngenda kunyonyola lwaki TV njikola ki? Njitutte. Lwaki nsigenda n'ensinga eyange. Mukwano gwo yaani? Yes. Nti kati enjawulo eba mu mikwano. Nti ffe tulowooza. Twakulabya abaddugavu nti olw'okuba oli akwagala. Gw'omwagala okasa naye akwagala. Which is wrong. Bw'osooka okuba ng'oli nnamba emu ow'omuntu nga te nnamba emu ewuwe mulala. Bw'osooka okuba ng'oli nnamba emu ew'omuntu owa jebbi. Ate nga jebbi nnamba emu we mulala nnyo sinze. Kati gwe n'oteka mu perspective n'obeeramu ekyo mind yo n'ogizimbira awo. After bamala ku disappoint n'oga nti that's when you realize nti tune ekyamazima nti kyali nnamba emu w'ono. Kubanga gwe ddembe ery'okwagala omuntu. Gwe bali si ddembe ery'okwagalwa back. Kyekiremye Juma Seiko otegeera mbu desire moved on. Yes. But right yo kwagala omuntu yenna gw'oyagala. But it's not that right to love you back. Yes. Kasi tomanye togenda kulivinga mu comfortable. Kati Juma Seiko moving on kuba kyagamba omwana oyo mwana nfaanana wo. Omwana Juma Seiko tafuna lubuto. Unafuna olubuto yagaba omwana. Singa kyali bwekyo nti mukazi gw'oyagaddeko nti oyagala omuzaale singa abaana tulina nga 1000. Wali abakazi bamwagala nti mwagala bazaalamu. Naye ng'omwagala. Ate waliyo n'ayagala nga teyagala kuzaalamu nga yonti waffe. Omanyi abakazi bayita okunoonya future y'omwana. Anti gw'asobola okufunamu olubuto nga kituufu omwana wuwo. Naye ng'omwana alina omunoonyeza future n'amugaba ewajja ebbi. Ngera embeera babiri akunnyonnyola ekituufu nti omwana ki? Omwana oyo wo. Naye ssente. Nene ko mwana anoonye future. Tokibuza nga abakazi bakyogera. Ti omwana wange munoonyeza future. Nga kituufu omwana wuwo. Era nga bwe mwogera babiri bwe mutu. One on one akukakasa nti omwana ki? Wuwo. No doubt omwana wuwo. Naye nga kyamaze omwana alina okunoonya future. Abasajja agala okwongera ku size Shalom Oil wali omugo gwa Musa 0705 271973. Mpola. Bukedde okubye leero amawulire omuto gwayo. Kubaddeko Shamim Malende ne Zahara luyirika. Ani apika ekintu kino okubanga kifuuse kifunye national importance, of course, national interest between the two people. Bonna bamaanyi abo. Ani apika olutalo olwo for years. Anti-population should dupika. The public, the masses. Yes. Nti masses so pika. Amayi bitono nnyo ebikyusa ensi eno. Nga wasomanga ne bagamba nti ono owe Sudan mugaati gwe gwamuggyako. Bade no mugaati oguleese ebigambo bintu bingi nnyo. Gwe wajjako ne gundi. Louis the 16th wa France. Esakola history ngagwa. Avo twamukola. Nti omukazi yajja Marie Antoinette. By the way, she is considered to be one of the most beautiful ladies the world has ever had. Chebo ino okwogera manyi abazungu baguza ebintu byammwe ebyo bitebete Maria Antoinette. Anti omukazi yagamba bali bongeze ebbeeyi y'omugaati France. Ne bajja ku Paris omukazi najja n'agamba
Yabaga nti omukazi najja nabaga Maria naga nti omugaati ogwa gwa bay mugezeeko keeki. If you can't afford bread, Try out. try cakes. That was mockery. Naye tabwe tali kiddamu. Banga abamutamu jako ensingo. Ku guillotine. Ati kati ensi ebintu ebikyusa ensi Shalom biba bitono. Kati anyapika olwa Malende ne Zahara luyirika anyalufunamu. Masses zifunamu. Cause the kibiina kyennakola statement yonna. Naffe kitwambuka ekyekirina kukola hype. Aba Nupu. Otalwa Shamim lwongera ku Nupu okwambuka wakyali mbaka gwolowoozaako ku Kampala nga si wa Nupu. Kirekawo abaka ba NRM bakutaka. Anti kati gwe ngamba babaka bumanyi Kampala umanyi bameka kati. NRM tawalese mbaka Kampala. Mbajja kuleeta we bali. Ffe kitwagala competition nga eri ku hype yaayo. Tetadde Nupu. Akakiiko ka Nupu akebyokulonda ku nninga. Of course kibaawo. Ekyo tokidawutinga. Nti okusalawo between the two kizibu. Baka je tabuse. Nabye Malende agenze wa Nambozi. Nambozi navyo nagamba fenga fe tugizono. Nambozi yagaba kadi mu Nupu. Lwaki adabi yingiramu si azigaba. Ne anti Shalom wali wechi. Is that undermining the party protocol? Not undermining. Nti obo ine kitu kyagala ku Shalom 256. Ngatoli mukwano gwa jebbe. Obo china olugendo luki? Lunene. Ojegera. Nti waliwo influential factors. Waliwo abantu abali influential. The game changers. Yes, nga. Senga gamba oh no. Yes, nga ina masses. Ate nga nere nyine omuntu. Erinya lere luki? Livuga. Yes, singa ne kwata kuono. Could you believe on sengo boyagala ekintu ewa president Kyagulanyi? Nga lubongo yo muli wala. Kizibu affecting am. Nti ate n'abantu bano nabo bakuyambako. Lwaki ajabuza mu comment section. Lwaki na Shamim Malende abikola kati? Anti yalwalamu. Ate nabo kimanye emisinde gyonna n'amazina ganyumira ku climax. Omuntu atukira okumalaawo. Bali bakubire ngome. Eyo. Twazina ko kusomero gwe. Wali ukola muzanyo ki? Unacho in activity unacho wali getting involved kusomero. Mani gwe. Mustafa manyira. Ogenda kujjayo ndobo. Ego kyesubo kye kyakuba. Ezo sikazi zaaki. Kyesubo. Fe twakube diba. Ekyakusomera kusomera takojja okusesa mu buuji. Shala bakonti ateta ado wali okube diba. Twazanya bako nze ndi point guard. Ugwe. Shalom Haddad Kawesi. Park East Africa. Ngoli mumpi wotyo. Abembata. Nze wajjebi. Igwe. Kyengamba. Mustafa Sebo. Amwana Fleti. Ugwe. Mumunda kati kubanga njika yika. Kale kyamazi mafiga yo ya kisazi. Ata nto bande estimating. Nza sawa tuompitako. Nganje kasawa awo. Wala Van Dijk. Omulaba kati Shalom. Checha atukawo. Tuompitako just namenyeka. Bantu babayunga. That's what bid them. Ate kati nganja mbenza no conflicting amuko mu academics no ngamba you're doing sciences and you're wasting out of time. Ngabokola sciences. Mkwano yenze. Ngabokola combinations. Ngabokola sciences mkwano. Buzuta sobola kukola. Owaku mukwano ozali comparison ene ku nga muri mu physics no nga muri mu physics ne math bade yalo ngambe ku ozali comparison twazikolanga oganya okuddamu zali ngawo naye wanene Mustafa Sebo twasoma about backhouse bwe tobwe nasoma mwe mwalinga bwe what about history kata mchaka history akali kemusoma sicha busoma kati ngamba bwasomesa twasomanga bwa history oba South Africa, West Africa no ngamba kati kala bambo abot ni mu America bamusoma mu Oxford nafe go tusomeno kati abantu basoma European history bamusoma kata bakati akapen history ko manyi bungi ngotigera kanza kotigide abot nega backhouse nzobuta mu kotinga nyi wali twisha kale empire akalucha ngabaka somano ne mu Oxford ibutawo negundi ono yakafa tumusoma bamusoma mu Oxford okoloti gundi wa Kenya yakafa ngugi wa Thiongo kemwasoma makola katabo chaka akangugi wa Thiongo gundi
Me I did a live between nakasoma koko. Then waliwo kali ako kubiri kebatwanze I'll marry when I want. I'll marry when I want. Omanya kataba ku bakatekako ne mu Luswahili. Jakuwa sanga njagadde. So mbadde mbuuzo tawo lunene olwa ekibiina lwate tuuza abantu abiri Malende ne Zahara luyirika. Ate wonna abatuuza tunabane competition. We need to compete. Oh, so chovala bagundi yavuddeyo mu kibiina kyammwe. Owe mukono. Levulanji bakaluba mukasa. Wa St Paul. Wa St Paul mukasa. Linanye seta ino seta wali St Paul. Ati ebibiina by'obufuzi kambi kunnyonnyola biringa ddiini. Gwe wotasala wali asadde. Ebibiina by'obufuzi. Mwete ddiini tekola drive. Bane mujje musaale. Goso gandi goso tukola drive abalokole mujje mu crusade. That kiba kiyitaniza to be business. Kuba Katonda takusasula. Gosenzere kama drive ozijjawo. Abantu bampa abaagala Mukama. There are people who love God, yes, by the way. Ekyo nkimanyi. Kati kyegamba nti okimanyi nti osobola okubeera mu community yonna mu kisiibo nga bonna balimu tebaasiibye. Naye nga gwasiibye. Noba naawe tewasiibye. Natugenda kutuuka ku muzikiti nga abaasiibye bali bati nga bajjudde. So those are political parties. Govamo mulala ayingira. Nkola ya taxi. Yes. Ajikuwa ya Yesu. You find your exit, bali bano ya entry. Onakulwa lero ndabye Ali Banks. Basi mulabanga ku mwana muto. Muto nnyo. Abana bato lwakibetanidde nnyo egunjo gende ebweru. In the first place. Government imbi. Government imbi. Nti omuntu wano mu Uganda bw'otaba mugezi nnyo. Weewuunya n'ensonga ekozesa nto giraba. Anti babazungu ensi z'abazungu ezolaba bakusaba omusolo mungi naye nga tebakuwadde wogenda okugujja. They charge you highly but they give you the resources eri babategedde wa earnings edda. Kati leave alone Africans bakusaba omusolo nga tebakuwudde wogenda kukola kujja. Abasuubuzi bagala kuggalawo nga 18. Abasuubuzi bagala kuggalawo. Bakooye bagamba tukoye omisolo mingi. Ate gundi bamwongedde kati ye chairman Sekitto babadde ne Kirumira ngabewa office Kirumira bwa endorsing ono Kirumira ate ye muyima w'akakiiko mane ekiri e Kampala. Abasuubuzi bagala kuggalawo bagamba emisolo mingi. Mustafa kiki bagala emisolo mingi kyokka enyo mugula ennyonyi nkadde nantu yongeza ssente. Anti ffe kyetwagala buli omwa eno Uganda ogiraba mpawo atali kaaba. Lero mbadde nyina manager w'Abachina omugwe mbadde njogera naye. Manager w'abaki? W'Abachina. Kaya ettaka liguza Abachina. Bonna bantu baffe. Ati manager oli muddugavu yasoma Oluchina. Naye era ngambye nti Abachina batandise n'okuba buloka z'ebbumba. Era baleese sample. Nego ne Uganda ojimanyi. Eno Uganda ye muntu Abachina ba investor mu Uganda. Kati bakuba buloka za bbumba. Yeye ambulo omutala n'asotte bbumba. Ati kati ba clearing agent. Abachina. Mu Uganda. Kati Abachina ye muntu gwomanyi uga China wetusiza Uganda. Ba clearing agent kati. Era boyina ebintu byo. Omuchina be ba clearing agent kati betuyina. Kati Uganda eribwe abana bono bala bagende eweero nga ali. Nti Uganda kati okimanyi nti bana abaana bonna abatambuza plastic okwo boku budget ya company yabwe tebabanga ku transport. Olina kima plastic dotambuza akagere gwomanyi otusota mu katale oba bote baba transport fe tubayita bakansaze. Era bo ndowooza ate nga babajje bambye waawe embalala wa ekirungi basoka basinga kulona be embalala. Mustafa yasamira muli honestly naye looza bo bajje no nga bamanyi wakiri kafuna obufungu bw'abaana abawasizza. Ogambye kati Abachina bakuba buloka za bbumba mu Uganda. Ministry ya Labor eri wa who is to blame? Ministry ya Labor. That one I can testify. Lori waba doubting. So muntu walawe wali ekirombe kyabo. Omuchina nga kuba buloka nga investor. Yes sebo. Nga Abachina kujja kuba buloka wali mu Uganda. Whatever case nenga kati akuba buloka. Mu bbumba lino muri ennyini erya Uganda. N'alisotta bw'ati. I don't make it worse. Boy baba basasula eno kati gwogende ebweru bakusasula sente ezo. Obozi kyakadde naye ate bo Abachina baziteekeri ku account yaabwe ye China. Tewali ku messing up. Anti gwe government yaabwe oli accountable ku yo gwe watwala Shalom mu Uganda okukola show us. Afuna sente. So ziriwa.
what they do sene baziteka ku account ya Shalom kati wano government ya Uganda ekikola ku bana Uganda bali ebweru ngekikola kuki ate manyi bali yonga ate ekikola gwe jibuze nte bana abana Uganda bali ebweru bali bameka olebwe mu atatunde ku munne kati ministry ya labor yo tafa ku regulating ne ministry ya aba investment yani anito yo bote baswa kule kati bongera institute kali waliwo nejiwa wadde Ivan Coleta jakulira simanyi Uganda investment research biki bongera authority ninga kuna kusaba ki se abana babira mu companies aba China umwana namenyeke cyuma nikimutema bwochoma nti omuntu gabo so okolera aba China emyaka 5 ngati bakuwanga gundi contract ngoli casual labor ngoli ku probation kumacho fuluma wali sajo tafuluma kati ministry ya labor ekimanyi biba bamanyi bafuna mu baba leba babatemera kubagabanyira kulerwe andi bakusuubuzaayo byagamba cheap labor uno uyo Shalom uyo wali atene cost oba mulwadde oba mulamu oba amenyese watamenyese wali to declare mu compensating nga afunye obuzibu teri ati gwe toyina kugenda kumulopa eri ku police kyekyo woganda todde no ministry oyo kubendu awo kyekyo toyina wolwanira nze ne gwe tunodi abaana abo Shalom gwe tobalako ekikugulaka otambula omantadde naye kali fatambula twetegeze tu abana abatambuza plastic bamusiba flaska wano bamusibe bafu kuguru bamusiba katasa ku kibegabega bamusibe natambula nga yenna alinga gundi Christmas tuli agambye entambula mantadde kati akole n'atamantadde abantu bajja kutegeera bingamba n'omwana natambula nga wano bafu wano flaska wano katasa wano kasero natamanga alinga Christmas tuli bwa ninga bamuwadde transport atenga business bakola sente kwa ya recycling teri akola losi mu recycling bata mutandikira magoba ati wasanuse ekidomola kimwe afuna mu bisatu babijjayo ati ale ekidomola kizimba ama employee maze kifuwako wetaaga gwe gundi na program namba tebyo mbikunnyonnyola ana kyagala otunda genda ku www.openmarketuganda.com na kyagala ogula genda ku www postinga kyotunda atata option ya fe ya button ya WhatsApp ekwenda direct WhatsApp ya fe subule Dubai tukwetera na woli tuga sukana na kwaero musibe bulungi mbere bulungi tusomesa tutunde ettaka lyange nsome namba yesimu ongambye ndi mu utavu lange ebintu kwa bulungi munange nolaba enseno nga wenkwagaliza ne wonjagaliza ekimu kya Mustafa nga 12 September kudalenazi kawanda Mustafa Mumba concert ekyo go byoyogere Mustafa Mumba concert 12 September okuyingira emitwalo 2 emeza emitwalo 5 agalo gule ettaka okulambuza surveying and evaluating your land enamba Mustafa gisomeze 0752388967 waliwo nabo oluzungu nzi kyakomangu you advertise your business 0752348967 neto yagaliza musibe bulungi mweraba bwe mtu